wadde otya ng'oyasamye yonna yagenda nga neekwata tukira mu ndabirwamu okulaba oba oluba lukyali mwana. Alright, thank you so much guys for watching the channel. My name is Mauro Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Ate na namwe abantu baffe abali ebweru njaga tumirako bakyali baffe abali ebweru w'eggwanga, America, Jordan. You know sometimes yeah. When you're talking to these people, yes. Sometimes you go, there is that accent yes, that goes, go there. Yeah, so we went our people from overseas there. America, UK, Hong Kong, Dubai, wherever out of this country. We appreciate you all for loving our work, our movies, and whatever. But in Hong Kong, they don't hear English. Can you talk Chinese at least? mbagambye nti abantu baffe abeeyo Hong Kong tubaagala nnyo mwebale kutulaba. We are blessed today. We are blessed okubeera nga tuli ne legend, the legendary abantu abamu abamaanyi mu film industry ya Uganda, abantu abayimiriddewo okulaba nga industry ya Uganda ekula, nga industry ya Uganda ebaawo to this extent, nga naawe ali eyo osobola oginyumirwa. Okimanyi nti no sometime back abantu tebaayagala nga bina Uganda nga tomubuulira Gasiya Kasasiro. Naye mwawuliranga mutya okubeera nga muzannya firimu naye nga bw'otambulako wali nga terina kugaa nti batwagala firimu yo? Kubaagazisa. Twakola ekintu kinene nnyo, munene nnyo kulaba nga twagazisa. Ng'omuntu bw'onootandika okusoma kati nga era nkulaba kubanga okusoma kwo tekwali kwangu nnyo. Ne bakusikanga lwampaka ne bakutwala kusome ne bakwagaliza okusoma. Ani agambye nti okusoma kwali tekwali kwangu? Embeera zo nziraba omanyifa abantu abakulu tulengera ebirwala. Ono yani n'omwagazi wa firimu twamujja wala nnyo okulaba nga tubaagazisa okwagala ekintu kyaffe. Yani ono eyayagazisanga ennyo abantu firimu za Uganda amannya ge? Ono Nzeirubowa Yasin. Okay. Nzeirubowa Yasin musajja mulungi nnyo, muzannyi wa firimu era azinyumirizaamu nnyo kakati era azaagala nnyo ate era ng'akyabaweereza. Amina. We are blessed to have you today on our channel. Please subscribe, like, comment, and share. I'm also very happy to be on this channel. Yes. I'm going to give you the best. Amina. Mwami Yasin Lubo. Yes, sir. Movies ozannye nnyingi. Nnyo. Osobola okubeera ng'okyajjukira movie? Okuzijjukira mu bungi. Kinneetaagisa obudde. Naye nga sofa nyinza okujjukirako kakati mbadde nkebeerakeberako bwenti ne ntuuka mu movie nga zisukka mu 3. Zendabiseemu. 3 tezikyaliyo. Bisatu? Yes, I'm sure because every day mba nsobola okubeera mu movies nga 2, 3, 4, 5. Every day? Kati bala omwezi ogumu. What? Baza omwaka. Wakati nakatwala emyaka 2 ngenda mu myaka 2 mu gumu 22. Ng'ozannya movie? Buli mwaka gubali movies tezisoba mu 5 buli mwaka. Yes, I believe it. I've done. You need flowers. Yes. You need flowers. I need flowers. You need flowers, really. Which kind of flower you are telling me? Twetaaga okukuwa ebimuli okukwebaza. But mostly money. Mostly money. Not flowers. But if you have flowers, yes, you can bring. No. Bali abantu luli olulimi lwe tusookeddemu. Bali ba Germany, ba USA, ba Bungereza. Bagala nnyo ezo flowers. Nga flowers. Yes. Nefa abafiri ko tumanyi naawe. Akajaye. Kati abantu bano omuntu nga yali agadde okubeera nti no akusiima, akuwe ebimuli byo, akuwe flowers. Okay. Kyamukisa mulungi nnyo ate watukidde mu kiseera kino abantu balenderedde bategekedde waliwo show egenda okubeera mu 18. Bat Valley Theatre. Bat Valley Theatre nga 18 omwezi guno.
show etumiddwa Golden Journey of Mzee Lubowa. Ekitegeeza ntukidde mu kaseera katuufu. Tukidde mu kaseera katuufu. Ekitegeeza mbadde nze nina ekirowoozo nga naawe ekirowoozo olidde okina nga wakitegese nadda. Tell them. Show ejja kubeerawo nga 18 omwezi guno ogw'omusanvu Bat Valley Theatre. Golden Journey of Mzee Lubowa Yasin. Wow. Tosuwa. Golden Journey of Mzee Yasin Lubowa. Gwandaba, gwanjagala, anyumirwa movie zange, byenkola mu videos ez'abayimbi, obulango, abakyala, abaami, abakadde n'abaana, mujje ku Bat Valley Theatre nga 18 omwezi. Mubeereko ne muzeeyi wammwe Mzee Lubowa alive. Omushaking hands. Yes. Oyogereko naye omubuuza ebibuuzo by'oyagala okubuuza. Kyangu. Gw'atasobola kubeerawo ku lunaku ng'ate wandiyagadde okubeerawo ng'abo bannaffe bye twogeddeko abali mu mawanga ageeru. Kozesa ennamba eno ojja kuddibwamu mu butuufu oweereze mukadde wo, maama wo, mikwano gyo, obagulire tiketi bajje baleme Mzee Lubowa. Okay, nga tontona babawa namba eyo. Firimu ki gye watandikirako? Firimu gye natandikirako weewaawo kyaya obviously kibuuzo kirungi nnyo kubanga sirowooza gwali awo oba omuntu yenna oba muwala oba mwami ng'asobola okwerabira omwami gwe yasookerako oba omukyala gwe yasookerako. Osobola nedda gwe kankubulireko mulimu abasajja oba abakyala nga tebaagala kumanya nga ye gyayise bw'ayita gyo agenda for good. Nkugambye omukyala nawabanga wa myaka 6 kati oba omusajja nga wa myaka 6 tayinza abakulimbye sijja kimalayo tayinza wabula abakulimbye kati nange nga bwe mbategeeza gwoba okyamujjukira gwasookerako nkyamujjukira nti sinza kwerabira movie oba firimu gye natandikirako okugamba nti yeyo efirimu gye ntandikira yali eyitibwa era ekyayitibwa Bakyala Baagala Ki. Taito eyo nnungi nnyo Bakyala Baagala Ki. Naye Bakyala Baagala Ki mbutuufu ddala nange sikimanyi. Ekibuuzo twagezaako kibuuza. Bakyala mwe mwagala ki? Babuuzi bajja kudda. Lwaki bakola firimu eyo Bakyala Baagala Ki? Olugero olulungi nnyo kubanga baluzimbira ku mbeera eyo ey'okubanga beetaaga okumanya ddala abakyala bano beetaaga ki. Naye twagenda okumaliriza movie eyo nga tetutegedde kiki. Kubanga omukyala yali mwavu abeera mu busiisira mu kiyumba ekitategeerekeka famire ye nga njavu najja afuna omukisa omusajja n'amwegomba. Omusajja yali ayina buli kimu kyonna sente tugambe obugagga omuntu omugagga ate ng'olabira ddala nga musajja mulamu bulungi ateekeddwa okubeera n'omukyala naye omukyala teyamwesiga yagenda okulaba okwesanga ng'atansa okukuta n'obusajja obutaliimu ddala omukyala gwe wali weetaaga ki? Si gwe wekka ddala mu abakyala kiki kye mwagala mutubuulire tugoberere amateeka gammwe kiki kye mwagala mu busajja. Kubogana n'osanga omuwala ng'ali awo myaka mito ng'agamba njagala nfuna omusajja omugagga ng'alina ssente alina emmotoka nga yazimba ankolere ne bizinensi Allah n'amuyamba n'amumuwa. Ate ono Bakyala Baagala Ki omwami eyazanya movie yali alina ebintu bingi nnyo ebisinga ku ebyo ng'omukyala yagira ne museefu naye yeebalyako ssente z'ayagala. Nekyatwewuunyisa okulaba ng'ate omukyala yawetaaweta ng'alina akasajja k'ayagala eyo ku mabbali naye nga biki yali ayagala ng'ewaka we ate nga kikakasa n'omusajja yali mulamu bulungi mu bulamu bwe ng'amaanyi ng'aweereza bulungi. Bakyala Baagala Ki? Ova ku Bakyala Baagala Ki ozaako movie nyingi zisobola kukubuulira. Kati mwami Yasin Lubowa wazannyako mu Nsobeddwa. Nsobeddwa nga mwami Kibirige. Hani wa Hani. Hani wa Hani. Teri atamanyi Hani wa Hani. Movie eyo
yakuba akaji yali nnungi nnyo ate olugero lwali lulungi naye nga lukwata ku buli muntu yenna atadde okulaba muvi ekwata ku mwami ekwata ku mukyala n'abaana ewaka buli omu twagizanyira mu mbeera nga ye tubanga abazanya ku omuntu alaba Yasini Lubowa ne yalaba mwami Kibirige abawula atya nga njawulo nnyo batya Yasini Lubowa nga bondaba kakati wano bonsiŋŋana mu kkubo oyinza okwenya nti Mzee Lubowa wange gwe wazanya nsobeddwa nti ye wazanyanga Kibirige naye ng'ate tofaanana kuba nti bye wakola mu Kibirige oli muntu mukakkamu oli muntu munyumya naye ate wali tetumanyi kiki ne mugaa nti wano mbeera nga Mzee Lubowa ate kiri nyambala muzimu gwekiri gwa kiri nyambala muzimu gwa Kibirige muzimu gwa Kibirige nekola ebyo omuwandiisi byayagala era kyekyo waliwo omuvubuka nga bamuyita Jerry ng'ayagala muwalawo naye nga gwe wamugaana okwagala muwalawo olw'okuba Jerry mwavu talina ssente era ng'owulira bubi kibi ki nze bwe mba nga ndi mwavu nga laavu njizudde ku muwala wa mugagga nalowooza nti no gwe omugagga wali badde onnyamba buyambi nze omwavu nange nonsitula nze ne muwalawo lwaki ate wagobanga mugobe omanyi abantu tufuna ebiseera ebimu tufuna ebizibu bingi eri baana baffe abo okuva nga tubatadde mu mbuto z'abanyaabwe mpaka bwe babazadde n'ebyo bye tubateekamu okubasomesa okubafuula abaana okutuuka awo omusanvu naye kakati mmwe abavubuka oba abaami abamu noba nga tomanyi kitiibwa ky'oyo omwana oyo n'ebyo byonna byayiseemu kati gwe nojja obuzzi okubanga oyagala okumwonoonera fikyaze z'omubaaso kakati oyinza okugira mu kifaananyi ekyo nogira mu kifaananyi eky'obuyaaye kubanga Jerry oyo ekifaananyi kyeyajjiramu nalabira ddala ng'omwana omuyaaye omwana wange gwatasobola kufunamu efyuca gyakolaki naye ng'ate omwana we yali amwagala yesu embeera eyo ebeerawo kubanga bulijjo omuntu oyinza okubanga omugaana ekintu ekikola naye nga ye kyayagala at the end mbooza amagezi ge nandiwadde bakulu bannange omwana bw'omulaba nga alina kyasazeewo okwekolera ng'olabira ddala nga amaliridde muleke akole muwagire buwagizi oba oli awo osanga ono bwadde gwagenzemu ayinza okukyusa empisa n'abeera omuntu omulungi ayinza okukyusa empisa n'abeera omuntu omulungi tuli ku Multilandscape Media nkyalina omukulu Yasini Lubowa naye nga akugambye nti alina show ngenda kusomeza nga 18 omwezi guno gwennyini kakati omuntu ng'ali bweru kubanga tutera obbafuna ku show yennyini ng'omuntu ali bweru naye ng'alina maama we alina jjajjaawe alina mutabani we oba ssengaawe ye tagenda kusobola kujja kulaba show naye ng'ayagala oyo ali eno e Kampala yamugulira tiketi agenda alaba show ayinza kikola ati kati oyo bw'abanga alina abantu bali eno yandiyagadde obbagulira tiketi weziri era zijja batuukako kuba ku nnamba eyo 0758 592 875 endala 0771 416 689 nsabo zinziremu ne mu Luganda esooka nooti 75 859 2875 eddako nooti 771 4 6 6 8 kuba ku nnamba ezo ogule tickets zijja kutuuka ku bantu naawe atalina bantu bogulira tiketi obuyambi bwoyinza okuweereza ku nnamba wayagala dde okuwa Mzee Lubowa ekirabo okumuwa kiri muttu whatever era kuba ku nnamba eno omuweereza kyonna ky'omuweereza kijja mutuukako weebale kwagala Mzee Lubowa ne Mzee Lubowa akyakwagala ate akyakuweereza ate akyazanya movie wakola show last year was it last year or last year but one last year but one
ebyali ku show yali nnungi nnyo yali nnungi and we loved it. Kyanjawulo ki ekyogenda otuwa ku mulundi guno? Omanyi buli olukya buli olukya waliwo embeera egenda ekyuka ng'ate oyigidde kweno evuddeko kale tosobola kukola kintu ng'ekyo kye wakola olunaku olwajjo olina okulaba nga kikyusaamu bingi nnyo newankubadde nga show yali nnungi naye waliwo ebyali ebibulamu era kakati ku mulundi guno tewali agenda kwejjusa bingi nnyo ebikyuse ebigenda okubeerawo mu kusanyusa n'ebinaabeerawo birungi nnyo gye muli ojja kusanyuka tewali muntu ajja kurekreti tujja kusanyuka birungi nnyo gye tuli tukyali ku Skate Media omwami Yasin Luwa ndowooza mumuwulidde ebigambo bye ye nga bw'agamba batera okubuzaabuzibwa omwami Yasin Lubowa ne omwami Ahmed Lubowa batera okubuzaabuzibwa ono ye mwami Yasin Lubowa Oliye Ahmed Lubowa sini ki gye wali ozannye neekutisa kati nze kankubulira nze ate suko bakakase Ahmed Lubowa Yasin Lubowa bebaani abamu bagamba nti Ahmed Lubowa mutabani wa Yasin kakati abantu bali nedda muganda we kijje kunze kenyini okuva n'olwaleero tosiba ssente zo nze Lubowa Yasin Ahmed Lubowa muto wange ddala so si mutabani wange so tekisigaana emyaka egimuzaala njirina kubanga mwana muto nnyo ye muto wange si byakugamba nti olwokubanga osangawo Kalubowa nedda musaayi ddala muto wange ekyo nno nange ate nkitegedde kati era waliwo eyandyako sente waliwo eyandyako sente nze naŋŋamba nti gwe oli kojjaawe ne bandya nedda nze mukulu wa Ahmed Lubowa ate Faruku Muteri ndi kojjaawe Faruku Muteri ate Ahmed Segujja Ahmed Segujja ogamba oyo naye ndi kojjaawe naye kojjaawe ndowooza mulaba talent ku talent Najibu Kaketo era ndi kojjaawe naye mazalwa talent ku talent Aromatic Entertainment nga sagala werabire eyo yakabi nnyo show eno ewagiddwa bannaffe aba Morris Fashions bagamba balina engatto okuva ku ngatto y'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu ate era tuwagiddwa bannaffe aba Matendo Restaurant nga bali ku Salama Road ku Kiyumba stage balina akamere akalungi balina ekyenkya balina ekyemisana balina ekyeggulo esomero ekyo yitawo ku Matendo Restaurant obeere ng'ofuna akamere ate ng'era tuwagiddwa bannaffe aba Mama Interior abo balina bino bye bakozesa mu kisenge tawulo blanketi mifaliso bathrobe buneti bya mu kisenge byokka n'ebitanda Mama Interior abirina ate nga naye y'omu ku sponsors baffe ate ng'era tuwagiddwa bannaffe aba Trend Collections abo balina obusawo bw'abakyala obwalayisi ddala so ensonga oyagala olina mukyalawo akunyiizizza toyagala kuddayo wako otyayo okimanyi mukyala zokosa asobola okufuukira ezzike waka lwaki n'omunyiiza ng'ovudde wasaze waya n'ogenda tasobola kunyiiza anti ngamba gwe waliwo abakyala bamekete naye abakyala mbawa amagezi gano muwe babba wamu ekitiibwa nina omusajja ate naawe omwami wa mukyala we ekitiibwa nina omusajja gwe nasanga ku Kampala Road ng'atudde awo netumubuuza gwe kikya nti sigenda kuddayo ate lwaki omukazi yanyiize omukazi yanyiize naye nga gyebali naye kimanyi wali abakazi abakuba abasajja kibooko kituufu naye ate ogenda okunyiiga okutuuka awo manya nti naawe olina ensobi gy'okoze musalire amagezi mutumire omuntu weetonda oba ensobi gye wakoze amutumire muntu kati nze mbadde ngamba agule akasawo addeyo nako
Mukifo kya bino naye abakazi abakuba abasajja abo omukazi ddala omukazi akuba atya kibo gye bali nange namulabako ng'akuba omukubbaawe lwaki tamukuba alina omukuba olw'ensonga ensobi z'abamukoze ate n'omwami amanya yensonga wo yakimanyi naye ate amagezi omusali yali tagayina naye singa otwala amagezi gange magezi ki omukazi oyo ojja mugonza nsonga emu yokka gwe toyagala kwetonda ate ensobi wagikoze ne just small thing I'm sorry mulimu abakazi abatawulira sole kuba osole otambule ajja genda okukomawo ng'amaze okukakkana n'akasawo ajja kkaniriza bulungi naye gweofuluma bufulumi teweetonze n'ofuluma bufulumi n'ogenda obusungu buba bukyali mujja engeri y'okuzimba omukwano abasajja tusobya n'abakyala basobya twali ku Uganda Film Festival naye nkulabanga n'okwata omuzindaalo n'oluyimba oluyimba lwa Maddox Peter Sematimba musajja oyo mwagala nnyo Sematimba halo abo bayimbi bangi abayimba ku olwo lwaki Maddox Peter Sematimba omusajja oyo ayagalibwa nnyo era lwaki gwe baali basazeewo n'okuwa olunaku olwo okuyimba ku shaawo ng'etuusaawo ate nange nali mwagala nnyo kubanga ennyimba ze zinyumira nnyo era yensonga lwaki mu nsi muno ennyimba zenjagalamu nsaziza omwami oyo ensonga lwaki nange nagenda okuwulya nga ekinyegenyege nga vibe ekukutte n'owa ku stage obanga okyalina akantu ako oyinza okukakubiramu abantu baffe nkayina ngenda kakoba byonna muzeeyi talenti nyingi eziri mu nsi oba abantu ze balina kusamba mupiira kukudduka whatever called is a talent lwaki mu talent zonna film nze nga sinaba kwingira mu sitoli yange empanvu nnyo nali musambi wa mupiira really yes wow musambako omupiira era abali eyo bakadde bannange abali mu myaka gyange abasukka mu myaka 7-6 baba bajjukira omugenzi Kisitu Sekasi ne Nasuru Abdallah Nasuru yasambiranga prison oba yonna Uganda Crane be bantu benasambanga ate nagezaako okukuba ebikonde mu myaka egyo egy'emabega n'ebikonde kandabe ku nnaku gwe kandabe ku nnaku n'omwami omu akyaliwo amuyita Ayubu Kalule nga atutraininga mu KBC lwali mwaka gwa 69 tugendayo nga tukyali bwana butaawo mpaka mu awo Ayubu Kalule akyaliwo kama kyamutadde kale nensalawo ebyo nembivaako kubanga ekyanzija mu bikonde omwana yankuba bbulo nagenda okwasaba oluba buno nendowooza nti luvuddewo era nagenda okutuukeka nga ndutereeza bwe neŋŋante mu bikonde mwana siddayo oyo okuteeka empeke yakamulya mu kamwa muno n'ogenda ng'oyasamye bwoti omwana yanti yeno yagamba nti nze namukubye swing omanyi swing yeno bweti yakuba oluba luno ne lubanga olukyange we nagenda nga okutuuka eka nga nkebera natuukira mu ndabirwamu olaba oba oluba weeruli wagenda olanga weeruli awo nenga nti ebikonde ebyekambize but it's part of the game mwali baddeyo mwana buli omu alina ekyayagala nekimujjamu ati nange okusoomoza okwo kwanzijamu sakugumiikiriza ate omwana oyo omanyi bwe twakolanga spiring bantamuweti simanyi featherweight tukola zibaaga awo spiring nemugenda spiring awo kakati yalinga mulungi nnyo nga baaga zino azikuba ezo zayita swing wamala okuteeza swing nakukuba kati nakusima buno
nakusima buno obukabuto ne kale bwe twagenda mu sparring bagita sparring nagamba sparring kwegezaamu yes jambo twegezegezemu tugenda shadow boxing ne tugenda muntu ku muntu twagenda nga bwati akale yali ansasira kubanga yali mukuluko kunzi nagira nga bwati ni wati ne omuzimu ndozo ewo wamukwata nabga kageze swingi nakuwa na temeno nebugate kakati kugenda byaddala mwana okuvoola ebikondo nakukona wadde otya ng'oyasamye none yagenda nga neekwata tukira mu ndabirwamu okulaba oba oluba lukyali mwana kale awo nenvaawo bwentgenda gikola kyawo so nga nali nina talenti zonna kale ate omupiira omupiira nasambanga nenasembayo okusambira muki mu ssomero oke nagezaako mu bus company mu UTC mu mwaka gw'7-23 awo naye nesikugenda mwami Yasin Bwaya yali atya mu buto obutowe bwali butya yali waddalu yali muntu nga mukakkamu mwami Bwaya yali mukakkamu nnyo era nze simanyi kumanya lwaki oba ngeri ki gye nafuna okuggwamu ensonyi nali muntu wa nsonyi nnyo nga sobola nakutunulira muntu kumala seconds nga mmeka owulidde naye nga ntya nnyo era nga naddala abakyala abo nga ntya nnyo simanyi naye nga obuno obukyabuziba ogenda okulaba nga omuntu embeera zikyusa nze omuntu omukalu era bakadde bannange abagamba Lubowa Yasin tukwebuunya ate nga nange neebuunya kubanga embeera ezo nali sizirina ddala film industry okusinziira we twatandikira oba movie industry gye yatandikira kuba abantu nga we nakugambye wali nti abantu tebayagalanga nnyo bina Uganda ng'ogamba ebizannyo sibyagala movie industry we yatandikira nakati weeri olaba tutambula tugenda mu maaso oba bwe nkugamba nti ekibuuzo kirungi nnyo era njagala abawuliza baffe oba abandaba bakiwulye bulungi wano walingawo bi Nigeria ne firimu ezo endala obudde lwakubanga tulina butono naye bwe tuba tufunye obudde olunaku olulala ngenda bawulira sitori yonna eya Uganda kubanga nze ndi munnakatwe katwe mwenzaaliddwa ate mwenkulidde manyi bingi nnyo kubanga buli nsibuka ya Uganda yonna buli kimu kyonna bannamawulire oba ebyobufuzi abazannyi kyabalungi bava katwe tujja kufuna obudde emboozi eyo tuginyumyekoko muno byalinga bi Nigeria byebiridde abantu babakuba embooka abaana abavubuka ova mu kibanda kukola kikulaa ki Nigeria bye byokka nga bye biri omwo bikiyindi simanyi bi Nigeria simanyi abukoleya neffe bwe twatandika twagamba tulina kukola tutya abantu bano tubajje ku nsonga eyo twatandika okuzimba ekintu kyaffe bakama bange abakugu ne batandika okukizimba kya muwendo nnyo okutuuka luno wenjogerera kakati twasobola okugoba bi Nigeria tewakyali abeetaaga okugjako ng'olyaga nti kandabeko naye nga kinnauganda ebibanda abadduka okugenda okuba binnauganda TV zaffe tuzikutte tugenda kulaba binnauganda kale tukoze omulimu munene nnyo era neebaza nammwe aba media aba bakola ensonga ino oba ku YouTube oba ku TV zaffe okulaba nga mutuwadde akaseera ne platform okubanga mulaga emizannyo gyaffe ne musikiriza abantu okubanga nabo balaba ebintu byaffe naffe ne tuba nga tukola ebirungi okulaba nga tukyusa embeera z'abantu ne baga nti banzanyidde kasitole kakano kalungi nnyo nsobeddewo yazannya akantu kano kanyumidde nnyo kati ne tusobola okuba nga abantu tubateeka ku biki ku bina Uganda ate ne babatwala tukyusiza embeera nnyingi nnyo ate ne tugattibwako emiti emito abalina amagezi okubanga tekinologi yajja kubanga bino ebyamasimu ebyakyebyo byali tebiriyo okubanga ebintu byaffe babiteeka ku mbeera eri waggulu ekwatagana ne ku nsi embeera ekyukidde kinene nnyo era essuubi lyembawa mu bbanga eritali ddene nnyo mu maaso Uganda ejja kubeera ku ntikko Uganda ejja kubeera ku ntikko mu industry ya Uganda amina kirungi nnyo Aromatic Entertainment kankutwaliko katono nnyo eno Aromatic Entertainment erina firimu yayo bagiyita Damage ye yawedde yabadde ku Trust Films nga Walter endiga ya mutomera ndiga mukumutomera nga takolerako ddala
n'awasa omwana w'abandi n'amuteekawo ewaka naye omwana oyo mu kumuteekawo ewaka nga tayayagala ate nga buli lwagendako ebbali ate omwami abuba nnyo kyokka nga ye talina kyayinza mumukolera gwe bw'oba muzadde nga gwe muzadde w'omuwala osobola okuwa muwalawo n'omuwa omuntu atakola wadde ng'alina ssente kuba abadde alina ssente abazadde yabagulira emmotoka yabawo yabazimbira yabawa buli kimu naye nga takola muwalawo osobola omuwa omuntu nga bw'atyo ekibuuzo kirungi nnyo mumuwa olw'okubanga mbadde sinaba mumanya nti ali mu mbeera abantu mulabe firimu zaffe zirimu ebyokuyiga kubanga bayinza okukubuulira nti endiga yamutomera mwe abaana ab'ennaku zino abavubuka b'ennaku temumanyi nsonga amakulu amakusike agali mu nsonga ey'omuntu nti endiga yamutomera naye genda butereevu olabe muvi eyo oba ku kyano yo otegeere okuva gyevudde ojja kumanya lwaki ono ali mu mbeera eno mumuwa olw'okubanga mba sinaba mutegeera nti oba ali mu mbeera eyo but at the end kubanga obufumbo tubwetaagamu ensonga esookera ddala kukola maka ate okukola maka kwe kufuna abaana omukyalo omufunye kakati kwe kukola maka okutandika okufuna abaana n'abazzukulu nekitebo kirabika gwe olugendo olwo tululiiko lukomyawo kyemba nina okuwa amagezi alina okumuva nokubadde nga mugagga ati bw'aba amuvaako yagamba kuba yeyagamba muwalawo bwema ngenda kukuddiza muwalawo n'ebintu byange byenakuwa byonna binzirize motoka nyumba gye nabazimbira everything binzirize namwe mbawe muwalawo ate bakyatuuka kwekyo kubanga nsuubira nti abaami abamu tebaloze omwami yawaayo kati bwawaayo ate ne weetaaga olw'okubanga kati olwo omukyala wa baddukamu nga bamaze wiiki emu ng'oga nti ebintu byange mubi anti nkuwadde muwala wange nkuwadde ebintu byange lwakuba nina muwalawo kati muwalawo si kyamuyina ate ebintu byange okola ki nabyo bireke wabula nze kyennandisabye kubanga amagezi weegali musale amagezi embeera ejja kukyuka mulabe abantu bemuyinza okulaba babakyusiza embeera okuzaala weeguli ayinza okufuna embeera ey'obukugu ne bafuna amazzi ago n'azaala mu kyalo oyo ne basigaza ebyobugagga rather than okubeera okusigagana omuguwa kubanga nkimanyi omukyala tasobola kubeera mugumiikiriza omuntu ng'oyo ate omwami yamwagala yawaayo ebintu kati okuzaayo omukyala bamuwa ebintu kakati kikyayagala omukyala asigale nga tamuyinaamu mugaso gwonna lwazi ndowooza omugaso gwandibadde mukyala kumuzaalamu baana ye kimuli kyakyagala yakafa pata potea omwindi akuguzanga ekintu ku dduuka oba ozze eggula rediyo risiiti eno wagisangako wansi akagambo sold not returned ekintu kino kiguze ne risiiti yiino oba waliwo obuzibu bw'ofunye eyo tolina kikomyawo kakati gwe wamuwa ekyo kyaliwo embaga yaliwo tojja kuddayo kuŋŋaanya abantu bwe batyo ebyo poteya eyo poteya mubale nga poteya kola ebirala kasita oli mugagga mubale nga poteya kola ebirala kasita oli mugagga olunaku olwaleero omwami yasinibwa okujjako mukama wange ng'olina akatalekeka ntegeeza abaana abo abaagala okujoininga industry yamu nungi kubanga tulina bwe tugituusizza temulowooza nti gwali muzannyo ffe okugituusa naye ate mmwe mwagadde ogiyingiramu ate okugyonoona oba embeera zammwe n'empisa zammwe embi mutereeze empisa zammwe buli kimu kyonna olina kweyisa bulungi olina okubeera n'empisa ate olina okubeera n'obudde okukuuma obudde okweyisa obulungi gwe kennyini mu banno ate ne banno bakuyise bulungi weewa ekitiibwa ate n'abanno bajja kuwa ekitiibwa neme kweyisa bubi ojja kuganyulwa mu industry yaffe kekabadde akalowoozo ok'omwami yasinulwa naye ng'ate nyongera okubajjukiza ennaku z'omwezi nga 18 tugenda ku theatre tugenda ku Bat Valley Theatre nga 18 okuyingira naye ng'era nyongera okubajjukiza ennaku z'omwezi nga 18 omwezi guno gwennyini tugenda ku Bat Valley Theatre kulaba the golden journey of Mzero Boyas okuyingira emitwalo 2 gyokka emitwalo 5 gyokka katebo emitwalo 5 bagamba nti lwaki katebo kateeka ku busente obutono nange mbaddiza
olwokubanga naye nekituufu tebo ziba ku kakadde miliyoni 2 miliyoni 3 abo be bantu bange sijja kubanyigiriza nnyo kubanga abazze okumbeererawo ate nange nababeererawo just kusharinga mukwano balabe kuno rather than okubanga nfudde bantadde wali ne baleeta emiceere simanyi biki na biki bigenda tebina kyebingasa. Omuwagizi aliyo ayagala tiketi ayina zijjawa etiketi ziweeziri kuba ku nnamba eno nooti 75 859 2875 endala nooti 771 4 6 8 oba oyagala okubuuza ekibuuzo ekikwatagana ne ku show kibuuze oba oyagala okuyingira movie industry kuba ku nnamba eyo byonna ebikwatagana ku Yasini ku show biki binaabaawo kuba ku nnamba eyo bajja kudda mu bulungi. Kati enamba zino nga nzikubyeko nga sisobodde kufuna tiketi mu budde nze nga njagala tiketi kugifuna ku mulyango zinaabaawo etiketi zijja kubaawo naye olw'ensonga lwaki tukola bwe tutyo abantu bajja kubeera bangi ojja kutawaana nnyo ogenda kadisa n'okufuna tiketi bw'ova eno ng'olina tiketi yo kikuyamba n'oyingira buyingizi kikuyamba n'obeera nga oyingira buyingizi nga buzomezi 18 just mark the dates buzomezi 18 okuyingira mitwalo 2 gyokka n'emitwalo 5 ate tebo ya mitwalo 5 bokka n'olwekyo y'abantu bameka tebo bantu 5 tebo y'abantu 5 kuliko na 5 kuliko ebyokulya kuliko ebyokunywa jangu ababeera mu bifu. He has been there. Kati gwayinza okugamba nti amuzeeru bwagenda tuwaki ekyenjawulo gwe jangu saagala owejjuse nti yakoze eki ne bakunyumiza bunyumi jangu obeerewo abaddewo for a long time. Why not ebimuli tulina kumuwa kati jangu obeere nga naawe oteekako ettaffaali ku mwami Yasini Lubowa. Movie industry agibaddemu for a long time. Abazanyi abaproducers bangi abamukozesezza bangi abazanyi ba firimu bangi bazannyeko gwe watandika ddi okundaba? Nze natandika dda myaka nga 17 emabega. Ng'olina emyaka emeka? Nga nina emyaka nga 13. Nga 13. Tukibaddemu tukirwana long time. Very long. Tufunye abantu emiti emitonga gino egy'amaanyi egigumiza ekibira naye nga ffenna twayita mu mikono gya mukulu ono. So n'olwekyo buli eyayitako mu mukono gwa mwami Yasini Lubowa jangu leeta baganda bo leeta jjajjaawo leeta mama omanyi abazanyi ba firimu abamu abazanyako naye mwatambula ne mugenda abamu muli bweru naye tukugambye nti naawe ali ebweru osobola okugula tiketi n'ogigulira maamawo n'ogigulira taatawo n'ogigulira sengaawo n'ogigulira mugandawo just kintu kimu kyokka enamba eno eri ku WhatsApp yes enamba zino ziri ku WhatsApp bwe ziri osobola oku WhatsApp nga muzeeyi nakuwulira ekyokko. Thank you so much. Until we meet next time, have a great night and bye bye.